Sho mpola mpola tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe y'omuganzi ogw'omanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi Ntambi Kimso nambalwa n'ekibo ya Maxud Junior Rema n'amakula buli lwabeera ayoya waya ya Dr. Musa yes Sebunya buli kaseera abayagala bamufukute bamusonseke amatoke asooke anyumirwe tukwaniriza natera wali enembozi tugenda gikutusako maasawo naye nga tugenda kutwala omukisa guno okubira mulanga gavumenti ya Uganda muleke kwesiruwaza muleke kwefuula nti ebigenda mu maaso temubiraba ate mulowooza muti industry eno yabajjajja bammwe temulowooza nti ensi eno yabanyina mmwe yabamama bammwe yabatata bammwe ensi eno yabantu ffenna kyabusiru nnyo kyabutategera kyabutumbaavu n'obutamanya n'obusirusiru bw'Abannayuganda okukkiriza omuyimbi omugwiri okujja okuyimba ng'abaffe mbabasibye tebalina we bakola kikumi bayimbi bagobeddwa mu mayumba mwagenze kuleeta omala bayimbi Abanigeria ne baperforminga ku Speak Resort e Munyonyo bayimbye omala yabaddewo abantu babadde bangi ngenda kubuuza gavumenti mmwe basajja mmwe bembuuza gwe kiki ekikulu ennyo kyogamba abayimbi Abanigeria tebasobola kukozenga COVID-19 muno oba abayimbi bawano babatamira ddala anno nze ngenda bagamba nti bemukola n'obibaswaza era biraga ekifaananyi ekyobusirusiru n'obutategera n'obugwagwa temwefuula nti information mubadde mugimanyi ebyo bye mulimba nti omale mwamukutte temulina bye mwamukwatidde omala ali Nigeria mulekera kutusirulerako notufuula abasiru tuli bantu bagezi abategeera mwatuyamba ne tusomako tukola research tulina n'okumanya okwenjawulo muta industry abaana baddemu bakole temulowooza nti olw'okuba mwakola buli omu ali bulungi ngamba gwe minisita ow'ekibuto atuuleyo mu ofiisi yo nolowooza nti music industry terina mugaso ngamba gwe wenna ali eyo ng'olya ssente za gavumenti olowooza nti abasigaddewo bonna bali bulungi. Please don't be so stupid and bogus. Industry yeetaaga okuba nti eggulawo abantu bakole because oba bagwira batandise okuba nti bajja wano okukola ate nga temusobola kuba nti muggulawo bawano nze ngamba nti ekyo kikolwa kyabutategeerera mu basigala muli batumbaavu nze nno munnange sikyakujja kunkwata bampita Ntambi Kimso ayagala nkubira essimu nojja nonkwata nekuba kunsiba nonsiba oba nonzita naye nga njogedde amazima abayimbi Bannayuganda bali bubi nnyo siraba nsonga lwaki muleeta Abanigeria ne bajja bayimba wano eyo tuveeyo sigwe mulamu omukulu gwa Rema ali mu mukwano ogw'ekimemene Dr. Musa Sebunya buli kaseera abaayoya bebi jangu ompeeko jangu nkuweeko n'ebisigaddewo bwe bityo bwano nno Rema omukwano gwalina eri Dr. teetaaga takyekweka wabaddewo kapata akabaga akamu Rema yagenze ne muganzi we mu kutuuka ne muganzi we basobodde okuba nti boogera nnyo like it took some time Rema yabaddewo mpola twagenze okulaba ng'omukyalo natandika okuba nti akwatirira bbaawe mu bantu atandika okuba nti amuromansinga oba n'okuba nti amukisingako ku bitamatama okwo atandika okuba nti amukwatirira n'okumwebakako wano nno abantu bafudde ne batundira Rema ne bagamba nti omukyalo ono kikyaliko Rema agamba nti si buzibu bwe kuba nti yafuna gwayagala naawe bw'obanga oyagala genda ofuna owuwo kubanga ye tabagandangako okweyagala era Rema yavuddeyo n'agamba nti bulemu agenda okumwogerera okubanga ye taswala kumansa mukwano gwalina eri Dr. mu bantu ebyo bibye naawe genda ofune owuwo omanse oba tosobola amaziga gatwale ewammwe. Rema abantu abasinga badde beebuuza oba really ayagala Dr. Musa ku byalo getufuna Rema ayagala Dr. Musa n'ebyensuso okutijja kugenda mu maaso n'okuba nti akatijja okugenda mu maaso n'okuba nti kagenda mu maaso Rema ayagala just kwambulira Dr. Musa yes mu bantu oba baagala rumors nakwewerako mu bantu kubanga ekintu kyabwe tebakyasobola kiholdinga tekyasobola kuba nti kituuka waka anytime and a second an hour wano nno bananno baba baelectings era buli kaseera buli omu aba ayagala kulaba munne asikumulabako just mumunye wabula paka mundeeri yes byebyo Rema
yavuddeyo ne Dr. Musasemunya babadde ku kabaga kamu bambi mpolampola balabiddwako nga bayitibwa ku kabaga kamu. So Rema yavuddeyo n'asembera awali okumpi ne Dr. Musasemunya mpolampola n'otandika okuba nti banyumyamu mpolampola wano nno bamaze dakika 8 nga waliwo byebakolako ebyensuso era nga Rema Namukula yasobodde okuba nti atandika okuba nti akwata Dr. Musasemunya n'okuba nti obaoliawo atandika okumuwewetala kugatta n'okumukombakoma mu matu n'okumukwatira wakati awo wansi awo kugatta n'okumusembereza ku nsinga awo mpolampola. Rema yagenze mu maaso n'okuba nti alaga Dr. Musasemunya omukwano ogw'ekimemete mu bantu era yagenze n'okuba nti yatandise okuba nti aleeta ke bayita akaleesu oba akakaaye ne baalawo mpolampola ne batuula ne batandika okuba nti beerera mpolampola. Rema wano yasobodde okuba nti agenda ku bisambi bya Dr. Musasemunya obaoliawo bisava erije n'atandika okuba nti abyebakako eno basiita obugalo ku bisambi bye bw'akwatirirako ku kebo ngamba big wire big hoop nanyini kebo mpolampola n'atandika okuba nti agikwatako mpolampola kwekuka wansi mpolampola. Rema yasobodde okuba nti Rema yasobodde okuba nti agenda maaso n'okuba nti alaga dokita we omukwana era yavuddeyo n'agamba nti kino kyakola takikola mu bumenyi bw'amateeka wabula ali okusomesa kuba nti amatiza meemeye kuba nti asanyusa mutima gwe kubanga fenna yafuna omuntu gw'ayagala ebyensuso. Rema yagamba nti tekimuswaza kuba nti akwata baawe wonna wayagala mu bantu tekimuswaza kuba nti atijja kubanga okutijja kwekukwe omusajja gwatijirako uwe so si wa muntu mulala yenna. Rema agamba nti each time abadde amisinga omukwano ogwa ddala abadde amisinga omuntu asobola okuba nti abimukolera in and out kati yafuna omusajja gwasobola okuba nti yafuna omusajja asobola okuba nti obaoliawo abimukolera mpolampola. Guweza omwaka mulamba Bukyanga Rema ne Dr. Musa batandika okuba nti bebokinga official ate nga giri emyaka 3 Bukyanga Rema ne Dr. Musasemunya batandika okuba nti bakwasaganya ensonga z'abantu abakulu ngamba ebintu by'okwegatta ebyo n'okuba nti beeyagala mpolampola so nga myaka 3 mu system mpolampola kwejo emyaka 3 Rema yali awako Kenze no bawako Dr. Musasemunya baddayo wa Dr. Musasemunya baddayo wa Kenze era nga idi ez'emirundi zonna ez'emyaka gyonna azazifumbanga mu family za mirundi 2 wano kyatandika okuba nti kiteeka relationship ye ku bunkenke era yamaliriza asazewo ng'agenze ewa King ewa nannyini gwo mpolampola asooka abeere nti amulozaako wanono Rema obuwomi tabukutanga obuwomi bukyagenda mu maaso n'okuba nti awuyoya buli lunaku era nga buli lunaku gyakoma okuba nti alozaako gyakoma okuba nti afuna patati ya musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Sebunya agenda mu maaso n'okuba nti amuyingira n'okuba nti amusesera ntabera n'okuba nti afunako kopi n'okuba nti obaoliawo sisima agenda mu maaso n'okuba nti azikyankalanya love kyekintu ekikyasinza okubeera ekizibu era nga ebiseera ebisinga abantu abasinga bagwa ku bantu abakyamu n'otandika okuba nti omala ebiseera bye n'omuntu omukyamu so nga ate waliyo eyo omuntu omutuufu akulinze. Bangi mbalaba beesiba ku basajja nga balowooza obaoliawo abasajja be balina ekyamakulu be basobola okuba nti bakyusa obulamu bwabwe. Bangi mwetunda bangi mulowooza abasajja okwagala abasajja bangi kijja kuleetera okuba nti ofuna desires n'okuba nti obaoliawo omala ku bizibu bye ate nga ekyo kyonna kyokola ate kisobola kuba nti kimala bizibu byo kubanga at the end of the day abasajja abo bogenda n'ogatigagatika bw'abanga desires zo z'amaanyi tezisobola kuggwawo era nga ojja kusigala nga oli just wa mutima munafu n'okuba nti oba oliawo wakuliramu n'akasagazi nga gwe oliawo okozesa demands z'okuba nti ogabagabako. So n'olwekyo Dr. Musasemunya ne Rema Namakula ekintu kyabwe baatera okuba nti bakigattagana n'okuba nti bakyesieringa wetwogerera Rema wayagalira wakombera Rema wayagalira kasupu wakanywera Rema wayagalira ensulo aba holy water wamufunira nga va mu dokita ono mpolampola. Rema yasala okuba nti yeekwata Mukama Katonda n'atandika okuba nti asaba kwe kufuna omukyala oba omusajja ow'ebiroto bye munasonyiwa okumuyita omukyala kubanga abantu abasinga ennaku ze muyita Dr. Musasemunya omukyala kumbe ng'ate bambi musajja yagenda mu maaso n'okuba nti awasa omukyala Emboko Fire Katala n'abasinga omukyala Emboko Fire ayakayaka yenna alinga kyakulya Rema Namakula. So ate nga abantu abaseera bisinga abantu abo bagenda maaso n'okuba nti obaoliawo bakyakalana mpolampola n'okuba nti bakyakalanya ebintu eby'enjawulo mpolampola. Rema agambye kabajjutuke kamukole mutya mpolampola ajja kweyagalira muntu we. Ngenda kukubira gavumenti ya Uganda omulanga mwalese abayimbi aba Nigeria ne bajja wano ne bayimba ne bakola ssente namwe ne bakola ssente ne bazitwala ewaabwe mpolampola nga mugamba nti COVID-19 gyali mwasibye n'ebivulu
Uganda kyewunyisa okuba nti mwageze mu maaso n'okuba nti yes mukkiriza omuyimbi mu Nigeria okuba nti aperforminga wano. Ngamba kyemukola ekyo kya busiru nnyo ddala, mulekerawo okuba nti mumanyira kubanga n'ebyafaayo bijja tandika okuba nti bibawandikako bubi. However much tulaba bonna ababaddewo byebibakola ekifuula omuntu okusigaza legacy byebyo ebirungi byakola n'obutonoona ennyo. Wano nno obusirusiru butandise okuba nti bukwata abantu, batandise n'okuba nti boonoona achievements ze bakola batandise okuba nti bazikwata bazisuula mu ttaka. Ngenda kubira President Museveni omulanga abo bonna abantu abakuliko abo tulowooza nti bali 100% bakuliko. Mmwe bwe mubanga mwagala kukuuma reputation ya musajja mulekerawo kumukozesa miscalculation. Tumanyi COVID mwali mu Uganda era atta naye ate muleke business mu abaana bayimbe. Mutadde akazito ku music industry basirusiru mu ate nga mugijjamu omusolo. At the end of the day temulina kimugattanga kopi ku music industry okujjako kikamana n'okugiteekako emisolo egy'ettabbu ate nga mugibba bubbi. Obusirusiru bwammwe obwo mwabanize industry mutandise kuleeta ba foreign artists bajje babasanyuse. Kino nno kigenda kugera ku history nti mwabaninga baluko artists nga mukosa sente z'omuyi w'omusolo ze mwabba mu COVID ne muleeta abayimbi aba Nigeria mulowooze nti oba oliawo mwakoze nnyo sente mpitirivu nnyo ebyo bivulu kumbe nga mutwala nsimbi za mwoyo omusolo. Mwaleeta luxuriousness extravagance mwabaninga abayimbi ba wano ne muleeta aba Nigeria babasanyuse mu gavumenti yammwe. History yajja kuba mubi nnyo, mujja kuswala bajja basekerera. So whoever calculating government things nsuubira olina okubeera objective. Ebintu ebimu mulekerawo kuba nti mubiyisaamu amaaso, mulekerawo kunyoma bannayuganda ne mulowooza nti olwokuba bannayuganda bali polite balina emirembe. I'm not inciting violence naye ngamba omukulu yenna gwe kikwatako. Mwakoze ekikolwa eky'obujoozi, mulina akamanyiiro n'ejjoogo. Mukomye ejjoogo. Abaana bwe mubanga industry mwagigadde mugigalire ddala, but even at the end of the day history ajja bajajinga bibi. Mutandike okuba nti mukeepinga legacy zammwe zibeere mwana baayi.